Oluvannyuma lw'ebigambo okuyitiŋŋana nga FUFA bw'etannasasula basaaminsako yaabwe y'omupiira gwa Sudaani, akulira ebyensimbi mu FUFA Deocatus Kiiza avuddeyo n'asambajja ebyogerwa nti si bituufu. Wabula ategeezezza ng'ensonga eno FUFA bw'egirina ku mwanjo nga bakyalinze bazannyi okubawa akawunta zaabwe. First of all, I would like to disclaim it is not a good habit for one to tell the other how much they have paid the other. But I would say a player who goes to camp earns 20,000 shillings per day of training. Then for the Chani team, the match allowance is $300. And the qualification bonus, as I said, is $1,000. Kiiza annyonnyodde nti emitendera omulina okuyitwa abazannyi okusasulwa kyakyusibwamu era y'ensonga lwaki abazannyi balina okugigoberera. Agasseeko nti abazannyi n'abakungu abaatuukiriza omutendera ogwogerwako baasasulwa dda. Ate mu bakazi kuliko Aisha Ssemambo, Namubiru Irene, Akoi Anna ne Simakosa Zubeda.